Next to me, ndino omukyala beautiful Miss KV, Sofia Tebi. Sophie, how are you? I'm very well, thank you. Hi. Thanks for looking beautiful. Thank you. How is life? Good. Congratulations. Thank you. Sophie, obulamu bugamba ki? Bulungi. Buuza ku bafaani bo, mikwano gyo, abaakakumanya, abaagala okumanya, abatabadde tebakumanyi, abadde bakuwulya obuwulizi. Okay, mbuuza ko gwe wenna ali mu kundaba, weebale kulaba, weebale kusubscribinga, ate weebale kunjagala, n'abadde tomanyi amannya nze Sofia Tebi mukyala Ssemakula. Omukulu ye Ssemakula, ow'olugave bulijjo. Adange, omukulu ye Ssemakula. Mwami amanya togamazeeyo Ssemakula? Yes, Ssemakula Janisha Abdul Nasser. Assalamu alaikum Hajat. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Olwo lwatuuka. Olwatuuka Sophie. Briefly, Sophie Tebi ani amanya amatuufu? Amanya gange nze ndamu Tebi Sofia. Kati Sofia Tebi liva Sophie yo yasigalayo then Tebi neriva ku linnya lyange erisembayo Tebi ndamu Tebi. Okay. So then comes Sofia Tebi. Nakala ne radio ya CBS FM kola ku 89.2 radio ya Vubuka program Township Tunes. Basawa msampa kasawa 10. Yeah. Before CBS waliwo gye twakumanyira ennyimbo zitakyakira abaana ku TikTok ne bakozesa amaloboozi go ne beekyakakyaka. Otandikirawo before CBS? Well, natandikira ku radio ya Sofia FM ng'ekyali e Kampala eya 104.9 wano waggulu wano waggulu. Nenvaawo ne ngendako ne ku Sofia FM y'e Masaka gye nava ne neegatta ku radio ya Record FM. Then aba CBS FM gye bansportinga ne mbeegattako. Record awo wakyaka nnyo before CBS. Erinnya lyali waggulu TikTok wanga bwe wentambula ndaba Sofia Tebi. Sofia Tebi abuulirira abaami, abuulirira abakyala, eddoboozi litambula. Record eyo tuyise mu record yali etya? Record FM. Era wali okola show ki? Of course, Record FM nali nkola in the evening sawa 10 mpaka sawa 2. Okay. Yeah, show je nali nkola an evening drive. Kati naye ate those motivations natandika te ku Suubi e Masaka, but especially byaberanga by'abakyala bokka nga tukayita ladies doors. Nga njogera ku bakyala bokka. Kati bwe nzija ne joininga CBS FM. Mukama wange Haji Abenchibi bwe tutuuza nga fa bagenda okukola show yambuuza Sophie kiki ky'owulira ky'osobola okukola nga naawe muli okyewulira ne mukama njagala nnyo omukwano nsobola okwogeranga ku mukwano bwekyo netutandikawo akanyomero mu Township Tunes kakolebwa ssaawa 7:50 gye bayita Love Nation. Love Nation eno. It's just a segment. How many minutes? It is a segment for 5 minutes. 5 minutes. Yes. Ngoyogera ku mukwano. Tujje mu nsi y'omukwano Sophie. Before bino byonna bitugenda okwogera ku Omwami Ssemakula. Have you been in love before? I don't think. No, bannange tebanjagalangako. I've been getting opportunists. You people, this man loves me. Are you serious? Atanjagalako ki? Gwe singa abadde alinako kyanjagala singa omulaba atudde wano anti naye nseemumanyi. Kituufu. Kati tebyeetaaga ayagala nze Sophie we gwabeera naye waka. Kati kitegeeza njagala. Are you serious? Sophie, before him, wafunanga baani? Opportunists. Bano bayuza balya byabwe. Naye Mukama Katonda talyanguze. I deserved someone who can love me. Someone can make me feel a wife. Kyenalinoonya. Natuulawo n'embeera ekimuli ky'omuntu. Omuntu akulowoozaako olidde ky'onywedde ky'oli bulungi. N'olwala n'olaba nga yafaayo okulaba ng'oli bulungi. N'atayagala kukulumya. Ne waba alina ky'akoze n'omulaba nga tayagala this thing to end. Ye Mwami Ssemakula. Sophie, njagala tutunuulire Mwami Ssemakula ono bisaanyizo ki byabadde nabyo okukira ffe abalala. Bannaffe weetuli wano. He is very responsible. Very responsible. Nakino kyakoze, he's very responsible. Shogamba wakubidde? Do you even have my number? I don't really. He's very responsible. Sophie, mu lugendo lwonna all the way, because when lwotambudde you've talked of around 3 to 4 media houses. Wabawo abantu abalala abakwegwanyiza abakusonkonga. You've not seen any perfect guy.
sifunanga by the way Mwami Semakula twasisinkana nga nchakola ku record. Record FM. Banango Mwami onatandikirawo okundabirira. Nzo obulamu ne bukyuka ku record yawo nga ndaba obulamu bane. That guy is very loving. Amanyi kye bayita omukyala. I like it. Sofia Tebi, Miss Kavy. Miss Kavy. You are. So, njaka tutune Sophie. Omwami emikolo twagirengere gitambula ifanye bitambula jali jadi era twagenzewa era tuddawa. Well, emikolo gyaffe gyabaddeyo ku Sunday. That was thorough. This very much. Okay. Twabadde ku kyala awasenga wange. Twabadde then tuzaako emikolo gy'okwanjula very soon. Wa era ddi tugenda ze banzalaganda Kyebando wano kumpi nnyo. Awo oli wa mu kibuga wano. Banzaala era we mujja okujja. Bano abakyala omanye bamwe bakola emikolo poliisi zibawo zi 99 zibaawo nga ziswamye. Tetugenda kubeera na 99 poliisi nga weziri awo nga ziremesa omukulu. I don't think so. Ate nga balemesaani. Anti omuntu alina bagoba agulina kati omupiira gwagulina oba omukulu yalina gwe. Nibo ne mbabuulire kati abantu ebyo kati for what? Tebigasa ebyo. Sophie njagala tutunuulire all this smartness akanyiro konna omwami abadde alabirira. My husband andabira okuvaita tanka okubeera fembi. He's taking good care of me. Okay. Yeah, nali mbyagala. Omanyi lukita ekintu kibe kiruma kubanga oli mukazi or you have a man naye nga alemeddwa okola what he's supposed to do nga gwolinga yegwe like you just have a picture. Kati akola kyateekeddwa okola. That's why even I chose him. Very responsible. You people. Takukkiriza na kuvuga. Mulabi tuba tutambula mujja ndaba baby alina kuba sayidi eri. Tomuvugamu okwo, omuvugamu ddi? Muvugamu naye waliwo awulira nga ayagala okukiringa namuvuga. Sophie, abantu bakola relationship nejja mu matala because you're a public figure. Ifaananyi byavudde ekintu kyatambudde. Abantu bajja gamba abo batijja kye bagenda okwekyawa. It will end in tears. Abo ba in-laws tutambudde tutya. I'm just loving my husband for me. For me. No way ending in tears, it will be my tears. But I'm praying so hard, it lasts. Because tupinga bwenkugambye nti namitinga Mwami Semakula nakyali ku recording. That was 2019. You do the calculation. Emyaka gye bemeka. Gibanga 5. Gibanga 5. Ne bwembanga tetubadde mwami na mukyala. Nti nonze omuntu gwe mmanyi. Nonze omuntu gwe mmanyi nti mmanyi kyatayagala kati kyatayagala nkimanyi era sibikola byatayagala nange byesaagala bine. However much ntino omukwano tucompromise nga lwokyaliwo ekintu kyakola ng'olaba tokyagala neno gamba mwana nyina okuguma kubanga kyali wange ng'omanyi tuba twakulya amaka ganjawulo naye ebinyiiza bimanyi kati byatayagala mbimanyi. Sophie, Omwami Semakula musajja musiraamu. Naawe okulidde maka masiraamu era oli mukyala musiraamu okuza oli musiraamu. Yes, ndi musiraamu. Kwegamba omukisa bano abatabadde basiraamu tebagufunye. You've not met these friend people, caring people nga tebali mu side yo. Siyagalangwako kyenyinza okugamba. Siyagalangako that this man has sacrificed a lot for me. Nina kumwagala nina okumudeza back anjagadde ambeereddewo kati ngenda kumwagala nina kumwagala era nga bwe mwagala. Amina. Obadde olina kyo? Mbadde nina kyenjagala oyisa ku myaka 5 omanyi abantu bagenda commentinga wano ate emyaka 5 ate bwoyogeddeko ba users bebali abagirimu byonna. Of course, because wakati bwe bankugambye nti we like twaconnectinga emyaka egyo emabega. We dated by the way. Twadetingako then he ghosted. Tetwayomba twakola ki? You parted ways. Nothing kasimanyi nga bono obeeraawo
You lose contacts. Yeah, he ghosted yeye mwennyini without giving me a notice. Nemba ngate kati kyannuma nnyo okuba nti nali nfunye n'omulimu omulungi mu kampani ennungi nga mpulira nange njagala okumulaga omukwano kubanga nfunye ntandise I'm working for a good company sobola okufunayo akasente nga nange nsobola okubaako kyensobola okumukolera ng'omukyala nga sisobola naye ng'omwami akoze ki agenze awo wetwakola ki kenafuta. You resumed. Sophie, in terms of loving someone, the way you're loving Semakula, omwagadde olw'okuba alina olw'okuba kiki alina kyalina oba oyagala muntu wadde talina gwe n'omuteekamu? Anti obuzibu obuli mu kuteeka abasajja mu ssente akuyita sugar man. Nze sirina buzibu ekyo naye abasajja abamu they are opportunistic. Batono nnyo nguteeka musajja ssente n'akwagala abeera user. Okay. Yes. Kati mwami Semakula mwagala because ali responsible ate anjagala ebitali bino omanyi abantu baagala nnyo okuzimbira amannya ku bannaabo kati ebbanga lyemudeetengedde oyinza okuba obadde okimanyiiko but have you ever seen him posting kitegeeza nero namusala nga tukukuta nendolaba ekifaananyi ku dipi kyalinga ekikyo n'agijjawo. Do you know why? Kubanga bwekitabo kirina okubeera tutambula nange buvigi wange mbadde mbulina tumanyeko snapchat nga nekafunako nenga ne bebe wano twanyumire nga sisobola wadde okapostinga anyway nga ne bw'otusanga nyinza ogamba kyali wange obaera kubajjukira nti nina mukwano gwange era nga tutambula koza ebiseera ebisinga mbeera naye ne bwe mba nga ngenze okukola bizinesi wange I'm always with him here. Mu mbeera eyatuukawo sikandi emabegakawo yawulira ati naye bannange ati nze ebyera mbyogereko mumbuuze ku mwami Semakula omumbuuzeeko oyinza okugamba baali bayuza baali balimba ebyo mubireke bannange past is past mumumbuuzeeko awo wennyini ba Facebook emails bagenda gamba era it will end in tears. It is okay, it is my tears. Baweeyo bubaka abagenda okbyogere nze sirina bubaka bwabwe bandeke njagala omwami wange ngenda kumwagala iwo Sophie love eno nga yabipapa jjo ebyani iyo naye ebuukabuka etukuba omuhabati mungi mwagala omusajja njagadde ovanga ku muntu because that's why even right now there are people they are surprised. Buli omu yeewunyiza. Ntakulwaki sogamba sisaanidde. It was too early for you to show them the man. Too early? Bannange. Kubanga batuvumye obwannakyeyombekede. Omanyi kyawaita okumba nakyeyombekede ng'oli mu kifuba ky'omuntu. Nkamba laba nnoono. Tubanga mugenzi okukola bino nga ekantu mwekali. Kasita bikula budda mu maaso. Iwo. Myaka etaano bajjagamba ng'obadde oluddewo anti nkunyonyodde emyaka etaano gyonna tubadde tetudeetinga segedde ups and downs. No, just nga kiri we agostinga then bwe twaddamu netutambuza bulamu bwaffe. Omuganda agamba kaddanyuma katta. Nga sinnafa mulamu talina siriimu kyekisooka gyebyo bye bagamba. Tuli balamu alhamdulillah. Talina takuba nze omanyi rupi. These are the two things I can't compromise from a man. Ne wonsongamu woti. I lost a mother. Mwebyo omusajja yamugamba akola bose bati bafuna oluyombo namugamba tambula nvire nasigalawo omusajja ekiro n'amusalaasala muganda wa maama wange mwenyini maama wange omuto nze ne bwonsongamu era lupi nkikubu lyangenza ekigamba buli antunuzaamu kamera bw'anankuba oyo I will leave. Singa nkuba I will leave. So you don't deal with men abata respecting abakyala. Violence, sikkiriza mu violence era akimanyi. A responsible man, irresponsible, and violence. Ebyo bibiri si compromising. Kubanga omusajja bw'omulaga nti osobola okwerabirira nga yakuwasa alemala. Kati oba oyina njawulo kinaaba abandi abamakulu.
yes bw'osalawo nti ompasizza onzije ku mudaala kola ekikuteekedde kati nze kiringa omuntu sepulase they told us you don't have respect kati ye yanjagadde okuwasa ekikazi ekitawa basajja ekitiibwa golowooza ye talina family kati sisobola kumutyoboola kuba ali responsible omusajja afaayo omukyala nga olidde kiwokoze how can I start ntandike ntya gwe mulabe ne mukama no please baby lwaki talabika mu kamera eri ono tanoonya feemu omuveeko couples ezimanyikiddwa ziba zinoonya feemu si bwe ŋŋambye omwana wange tanoonya feemu mulina kye mumubuuza nti bagambe twagala kumubuuza yakusanga atya oba akusanga atya mu bulamu mu kusinkanye mutya ya twasisinkana eyo Sophie abantu babuulira mu laavu n'ogamba ono bannange laavu gy'alina konko naye ng'ekiri ewaka eyo kifumba mutuku. Are you what you preach? Look at my husband. Tunulayo mutunuli. Omusajja gwe wamalako emirembe afaanana bw'ati. Look at him. Kati I guess you've got the answer. True that. Ng'omusajja bw'aba akola kyateekeddwa okukola nange mmandi bw'okola akola kyateekeddwa okukola nange nemukolera kyennyina okukola. Sophie omwami musiraamu ate olina buli kimu omukazi omutuufu kyeyandyetaaze singa akugattako bannange saagala kukirowoozaako saagala ngambe nkyagenda kikola naye taata nkusaba tokikolanga toyagala agateko si byagala olaba ebyo obufumbo obwo bulimu abakyala bangi bulimu ebizibu bingi ya bannange bambi nkwegayidde tokikola. Omwami ayinza okuba n'obusobozi kuba eddiini ligamba kasitoba n'obusobozi sikyagala anyambe takikola simanyi bwe nakiholdinga simanyi bannange sitagala nakirowoozaako olaba akomawo waka ne muwaayiriza buwaayiriza kale omanye nemugamba you know that one owaayiriza abo n'olabanga alinga ebikimucunyiza omanyi muwaayiriza katonotono obufumbo bw'abasiraamu tebuwangaala era abantu bagenda kutunuulira n'emiso be bamanyi bannange omusajja wange mutunule kyogamba abalala obatali ba celebrity obwabwe tebuwangaala nabo obwabwe gye buli nga bugamba ate era si lutalo nze omusajja nkuba ensigalewo mbabuulire oyo wanankuba nja obivaamu nze nyindi mumbejja sikubwa. Sophie, lastly, from my side, abantu badde omulaavu abalala ne beekyanga abalala ne batalwana naye n'okwata omwami nga takubye naye nga bumesagi buyitira. Kati nyina ekintu kiringa kimu kyenkola. Nze simya mwami Ssemakula ne bwevuga mugamba bebe simi yevuga. You don't pick up the call, I don't. Saagala nakulaba akubi. Do you give your phone to him? Bw'obeera n'ebbanga eddene aye ajje Makula kyemmanyi bw'obeera n'ebbanga eddene n'omuntu ne bw'oba tombulidde password asobola zitegera I guess he knows. So you're free and he's free with your phone. Nze siyagala simu ye naye nze manyi tewali kiri mu simu yange kiri. So briefly abantu mwine akataleke kanga omwami Oh, babe, thank you so much. Webale kunjagala mwami wange Ssemakula. Oh, banange. Webale kunjagala nnyo, webale kumpesa kitiibwa, webale kundabirira. Nkwagala nnyo olw'ekyo. Oli responsible. Webale kuziba matu. Webale nnyo, webale ddala, webale kunzikiririzaamu. Ate webale ku, banange. We. Mwami Ssemakula webale. Nkwagala. abantu abalinga banoonya omukwano ng'obuze abadde n'omuntu mulaavu neta feelinga kubeera laavu because buli muntu abantu abalina okwagala gye bali. Nze I believe in being a game changer. Nze nsobola okukyusa omusajja ne mufuula kyenjagala singa aba njagadde nga naye agala okukyuka. I believe I've changed mwami Ssemakula mu ekyo kikyemba nkola kikyemba njagala. Kati abamu twagala relationship we just make a relationship tetugisanga ng'ewedde
kati nze ngenda okukola obufumbo bwange nga bwenjala ki nga bwe mbwagala kuba era n'obufumbo tebufaanagana ebiri ewuwo si byebiri ewange. Okay. Obubaka ki bw'olina nga embeera zino abantu bakyayagala kufumbiriganwa ebigenda mu maaso mu ggwanga obiwulira abasajja kati batabuse okwagala abasajja bannaabwe naye abantu babikolera ebyaddala nze mbadde manyibalikatemba gyebiri ebisiike gyebiri naye oba disappointments zino eno zezisinza kubanga nze benfunyeko abamu da being disappointed ne beekyawa mu kwekyawa n'agamba nti osanga bwenaagira ku musajja munnange nti yanampa omukwano ogulugulya n'ogenda ku mukyala munno ate abamu ne bijja mu byenfuna nze mbwekera ku makya nze sikerangako ku makya kwagala musajja lwa byanfuna nze vubi mmanyi okukola sirina kye nnina nga kya muntu mmanyi okukola yes nkiddamu mmanyi okukola saayagala mwami Ssemakula nti ki wabula ate bwe mba nfunye omusajja w'obuvunanyizibwa kigenda kunnyambako okwezimba amangu nanze omukyala kati abakyala twongere okunoonya ebyo byetukole akasente ate sente tuzikwate emikono n'amagulu tusobole okubaako nga tusobola okuzikuuma kyenyiza okubagamba ate n'abaami ageni abakyala mubawe kasente mubafule bamaneja bamweza oyo bwakomawo bebi ne bannaayo wabuze bakula alina omukwano nga yategudde ekyokolera ne bwaba ategudde yes kyona kyafunyeyo naga mukyala wange nfunyeyo zino tuzitetenkanye ebyo byokka wenneebakawe nti lwaki naye namwe mutulemesa nkuleetera akasente bajoni bakuba amasimu bumeseji buyitira mba naabikola nti wange bye tebiriiyo era nze maneja rupi wokuba essimu nga tetugenda kuwa sente manyanza aganye Sophie, abatutumufu bano tulina abakyala bakina bashiba baliria jazz ne ba spice balemedde ku lujja bubaka kibo bwako bakati goluvuddeko bane jaka tebannaba bakyetegereza tebannaba teri kintu kirumanga kutomera okutomera kuluma kubanga oteekamu ebiseera bingi n'ebirala byotaddemu esobola kubanga si nsimbi naye kibi nnyo okutomera kiruma kuba kati oyogede ku kya ssente n'okuba obulungi abakyala bonna benkoonyeko bali bulungi ne bakyaganya otutunuza igwe nga tewetegereza myaka gisukka 5 obwaje bo buli omu yamanya akaseera ke bakyetegereza bajja kwekeka kasita abaffe bano betulina ne ba media personnel naddala abakyala begumbulidde nnyo okwagala abasajja bebeeru balowooza obaka balina akaseera balina omukwano kubyuka oditi omusajja agenze ebweru n'obeeraawo nga n'engeri gy'olimu. I can't lie. I can't manage a long distance relationship. Nze sikyasobola kusula nze kasibimanyira sibyagala. Yes. Nze sisobola olaba naye asobola okugamba I've ever been in a long distance relationship. Kati njogera kyemmanyi. I'm talking with experience. Sibisobola. Okay. Yeah. Sophie, tuweemu akantu kape Sophie Tebi oliko 18.2 Sophie Tebi. Oh my goodness. Miss Kyvie. Oh well. Oh, Love Nation, Mataliga Mkwano, Amanyaze, Sofia Tebi, Miss Kyvie, and somebody. Ettaka eririko enkayana, kati kuliko enkayana bakulu. Ololo! Olunaku olwaleero ngenda kubanga ate njogera ku breakups ezitamenya. Omanyi rupi? Bali bakukyayeko ng'oli mu mukwano omungi omubyaye ng'akukyawa n'abikulekamu omwana yammenya omutima oyo nembivaako kaakati obutamenyeka obutalumwa nnyo ng'omaze okwawukana n'omuntu osobola okuba ng'obeera n'omuntu gwe mukyawe naye nga bw'oliwo nga wopulaninga ki ekiddako abantu abasinga okulaba nga olaba nti omuntu n'ayawukana n'omuntu n'ayita akabanga oba wiiki emu n'amuddira baba bakyalina attachments njogera nti yinza okuba nga this guy was good mbeera naye ansanyusa akola bw'ati he was a good kisser, he was a good chef, he was good abcne kati ebyo byojjukira n'oyagala okudda akaki akadda nnyuma naye ng'ate ye empisa ze ezikwampulumeseza tezinabakola ki tezinaba kutuuka beera n'omuntu oyo akukeete akutame lw'osalawo okufuluma ennyumba ye nga ne wakuba essimu togikwata oba mu blocking nga ne bwayita katonda okuva mu ggulu erisembayo tosobola kumuddira eyo break up etagenda kukumenya nga ne bwakola atya oba okimaze oba toddayo wasiringa. Sophie, would you stay with a man nga is poor in bed, poor sex? Mukwano sisobola
poor sex but rich. Obufumbo kyeki bagamba obufumbo kukola ki kiddemu kutegeeragana. Caring, the way you've been talking about caring. He's very caring. Okay. Is he a good kisser? Sophie, would you stay with a poor man but caring? Balina, how can I call it? They are insecure. Omwami omwavu aba insecure. Ate obwavu kyeki nga talinamu kuba nnyonyi naye ng'akwagala. They are insecure. Ne woofulumako ebweru wali alowooza ogenze mu basajja ne wookola ki I don't want. Nenkweyanziza Sofia Tebi kwe tubadde naye bannange ku mukutu mukonekkadako musubscribing. Wish you all the best. Si byangu okusalawo n'okkiriza n'ogamba ntutte rupi oba ntutte mwami Semakula. Omukwano gujjudde ebisomezebwa naye ffe tukkiriza nti inshallah kijja kutuukirira emikolo gye tulinze. Omwami yasetinze date. Tugenda kubategeeza kaadi ojja gifuna bulungi. So abali ku mukutu Sofia Tebi tulina omuleka Miss Kabi agenda akwasaganye naye nga njagala bakubiriza mukolekade musubscribing. Thank you for your time and thanks for looking beautiful. Amaaso gaalwala oba gekyo kiri. Just Swag, eh? yeah. Thank you.